eggwanga teriri kanya nzomu ku victims ba injustice eggwanga n'abalala era bannakibuga nsiba mbagamba bulijjo nti zopaka nti political head wa Kampala ye road mayor nga yenamba emu mu kibuga naye sebo bishop kankyogere nobeera ng'oliawo n'abaana abato ne bukulaba buli ddakika obafuna kifaananyi bagifuula na ngombo ya lukwata obafuna kifaananyi ki obukulembeza ati otegwati kakati eggwanga bwebito bebifaananye wano Lord Councillor James twakamala omulayiza abadde musefu. Lord Councillor yalondebwa akiikirire wano, yalondebwa ali mu kkomera abadde mu General Court Martial. General Court Martial watwalibwa abatemu abatujju abateralizi ne musajja wa Councillor bw'omulaba ku Councillor w'ekitundu wa abamumanyi bamumanyi talina nakagirita mu nkala naye ne bamutwala mu General Court Martial. Ebintu ebyo bitumenya abantu babakubye babajjemu enjala babamukombo fule ki babakoze bino babakoze bino kakati webiti ebijambya biyitiridde sebeyo gyotwala ekkulu enkya neggulu olaba abantu badriva balajana babatta tebamanyi babatta kagamba eggwanga nerifuuka nga human life kibeyonoonera. So obwenkanya kintu kikulu ate ffe tulowooza nti watali bwenkanya tewabeera mirembe. Where there is no justice there is no peace. Peace is a function of justice. So bwe tunaba tunafuna emirembe mu ggwanga atone jeni twetaaga obwenkanya. Ebyo byogedde olw'okubanga byebigambo byabadde ayimirirako era singa abadde wali nga mu tradition ya church eno bweri era obubaka yabadde abuweereza eri empura butuuke so bujja okutuuka omutima gwange okulaba nga message eyo tujja adressinga ng'eggwanga lwe tujja okufuna okutebenkevu.